So tugamba nti abakyala tulina omulimu omunene ennyo gwe tuyinza okuba oliawo nga tulagirako nti twagala abaami baffe. Omulimu ogwo gwe gw'okuba nga tuyamba abaami baffe okuba nga tebeerabira bamaama baabwe, okuba nga babaami baffe tebagayaalirira bamaama baabwe, kubanga bwe banaaba nga bakoze ekintu ekyo ne bagayaalirira bakadde baabwe nga bwe mulabye nti omubaka yabasengeka 3 ku gumu 3-1, ojja kuba munno omukoze bubi. Era tukubiriza abantu naddala ng'obadde okyayogerezebwa bwogerezebwa nga tebannaba kuwasa, goberera nnyo era weekenneenye nnyo engeri omwami ono gy'ayisaamu gy'ayogera ku maama we, kubanga kijja kuwa oba oliawo naawe engeri omwami ono gy'ayinza okuba ng'agenda kwogera ku maama wo, ng'agenda kuyisa maama wo, oba ng'agenda kumulowoozaako mu ngeri ez'enjawulo. Tulina olwaleero emitawaana egize nga gitugwako n'osanga nga Nnazaala okuva omulenzi we yamugamba nti afunye omuwala, okujjako ng'alina ensonga oba awo enzigumivu obulungi, ensonga nga ntuufu nti omwana omulenzi aleese omuwala ng'alina ebintu ebitende by'oliawo bitalabise bulungi. Era maama singa omwana ow'obulenzi ajja n'akugamba nti maama nafunye omukyala oba nafunye omuwala gwe njagala okukola ki, okuwasa, omuwala oyo tetubakubiriza nnyo kwanguwa balaga bamaama bammwe. Tulina abalenzi abalina akatinko era n'abawala abamu nga balina akatinko nga bapeeka era nga basaba nnyo abalenzi babatwale babalabe oba bamaama babalabe. Bamaama si be basookerwako, kubanga oyinza omumusookerako n'aleeta kye tuyita emotions. Omanyi baffe tutambuliza ebintu byaffe tubitambuliza ku bwagazi. Kati omuwala ayinza okuba bambi nga lukoolo lwazze talabikidde mu kifaananyi oba oliawo maama kyayagala, naye ng'ate ekifaananyi si kyalubeerera. Omuwala yasobola okuba nga azze n'ayolesa oba oliawo empisa ng'emu terabise bulungi naye nga ezze mu lwa butamanya. Tulina olwayira abaana b'obuwala nga temumanyi na bwe batuula nga muli ne bannyazaala bammwe. Tomanyi boogera batya ng'oli ne nnyazaalawo. Tomanyi oba oliawo biki ebyandibadde byogerwa, ebyandibadde bikolebwa, ebyandibadde byanguyirwa ng'oli ne maama w'omwami wo. Kaakati gw'olaba bw'osookera eyo ng'otandikira mu yunivasite ate nga oli mu nnassale. So tubeekesa abakadde oba abazadde bamu bamwogereza, abazadde si be basookerwako, kubanga mujja kukolerayo ensobi ezigenda okutta enkolagana yammwe ng'ate etandika butandisi. So tubeekeseza ddala abalenzi, temwatwala baana bammwe bakyala bammwe abo bemwogereza n'omutwala amangu eddala ennyo oyagala maama wo akole ki, amulabe. Omuwala ono oba oliawo akyalina engalo empanvu, si ngalo mpanvu, enjala, akyalina enjala mpanvu. Aba wali awo akyabika akakaya ke mukazi watutekana na kutereera, akyakagatta olwo akyasikiriza. Azze wa Nnazaala, Nnazaala yakula dda mu by'okwambala. Omanyi bamaama beerabira nnyo gye baava. Tulina olwaleero bannyazaala baba maama nga baggumira kati mu hijaabu, abamu nga baagitereezezza oba oliawo olw'embeera ez'enjawulo, olw'okubanga ekisookera ddala alina irimu gy'agenze ng'akuŋŋaanya. N'abeera ng'olwaleero hijaabu agitereeza. Abamu figures ezaafa, abamu bukadde babuze nga bukala ki nga bubayingira, n'okubeera nga takyalina nnyonnyo byaba oliawo bivvulu byakola ki byayisa. Kaakati ogenda omuleeterawo omuwala ono gwe gw'okwano oba gw'oyogereza, omukyala akyasiba akasipi mu kiwato, akakaya akyakazingirira buzingirizi ku mutwe. Kati gw'omuleese maama agenda kukolerawo ekyamba akisalire bw'agambe nti kabuleŋŋana oyo kabuleŋŋane oyo tagenda kumuwasa, togenda kundeetera bayaayi, togenda kundeetera baki bantu bawala batamanyi ddiini. So tukusaba omulenzi, omuwala bw'oba oyagala amanye famire yo, ogenda omuyiseyo bali mpola mpola, omulaga ku mikwano gyo n'omulaga ku bannyoko mpola mpola. Abakadde be basembayo olw'okubawa ekitiibwa n'obutabalinyirira n'obuteetoloola tetubasookerako.